ekitali kituufu because bwebanga kkooti eyambye nnyo okusolovinga emisango gya mmundu abatemula Kaweesa we are not taken to court martial si gye baatwalibwa abatemula Abiriga si gye baatwalibwa naye tegyali misango gya mmundu abatemula waliwo omusajja ono wawana e Butambala Kirumira si gye baatwalibwa tebaali mu court martial naye bonna baali batemu ba mmundu kakati ate abaliyo there are these normal people abatakwatanga na ku mmundu abatamanyi na kugikozesa basaanya be baliyo ate be bawere nnemba n'emisango gy'emmundu ate bagamba dikooti zibakozeeko bulungi nnyo ate babatwala mu ziri ate zaavuma zaalaga nti tezirina kye zikoze meaning Mwami Tibwabulwa alowooza nti twebaze tuli mu kyaki oba tunywa bbiya oba tuli twalira ddala titwafaafaganira the generation yaffe yafaafaganira ddala I believe nti he is very low and I believe nti just kaseera buseera ajja kututegeera akatufaamu era ajja kukitegeera nti ddala kituufu bannayuganda nali mbazanyira ku mitwe naye tebaali beebafu yesewo twalabye Mwami Tibwabulwa lava yagamba kooti z'amagye zikoze omulimu mulungi nnyo like mu kugezaako okueliminatinga obukozi bw'amateeka n'obumenyi bw'amateeka nga obukozesa emmundu societies era bakreditinze nagaba tegaba kuba kooti z'amagye kwenyigira mu zino ensonga singa like okozesa emmundu singa kukyali kungi nnyo mu ggwanga. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Yoweri Museveni yafulumiza ekiwandiiko nga kiyita ku mikutu gye egy'enjawulo ng'ategeeza nga kkooti y'amagye bw'esobodde okukola ku misango egyekuusa ku mmundu. Museveni agamba nti kkooti za bulijjo zaali zeefunyiridde ku kukola ku misango ng'obutemu, obubbi, okukabasanya abantu, egy'ettaka n'emirala, nga n'olwekyo tebalina budde bukola ku misango mirala. Museveni mu kiwandiiko kyagamba nti olw'omulimu ogw'ettendo ogukoleddwa kkooti y'amagye, eggwanga kati litebenkedde ng'obumenyi bw'amateeka butono ddala. Ensonga zino bwazifunye otya? Mwami Tibwabulwa ali mu kugezaako kutuzanyira ku mitwe ng'alowooza nti ffenna tuli beebafu oba twebase. Kyannaku nnyo asembye nakyo era aswadde nti bangi ku ffe tukyatemya bukofu tetunnasumagirako mulaba tetunnasumagirako yadde. So akasajja kaffe kali kentera okugamba kagamba munne waako kamubuuza nti bulo this generation is so messed up. The generation yen yafaafaagana ekamugamba nagenze mu kanisa jjo nensangayo omuvubuka youth ngaddira kando z'ekkanisa mu kanisa bakumamu kando kati omuvubuka addira kando ezo n'azikumisa segereeti na kando z'ekyaki n'azikumisa segereeti. Look at that immoral act. Kando z'ekyaki n'azikumisa segereeti. Nikagamba kano nekewuunya nnyo kati nga kakyagenda mu maaso n'okwewuunya kali ne kamugamba I was almost drop my bottle of beer. This generation is so messed. In church, I saw a youth lighting a cigarette using church candles. I was so shocked. I almost dropped my bottle of beer. God have mercy upon us. System is rigged. We don't know why it's going on. Ikabuze katini
Sole ekipa yange ya Sole bia. ekipa yange ya bia kati Era mu kyaki. ekiragira ddala ni generation yafaavaagana nefa kati tiwabulwa byo musajja wattu alowooza nti ebyo bye tulimu oba ye musajja wattu alowooza nti ebyaddala fenna tuli bafaafaaganye twafaafaagana dda ekitali kituufu awo akasajja kaffe era kaboogeddeko obayi we kagambye Oh, nakasajjako. obayi we kagambye Katya. kagambye bro do you know I have special abilities Which ones? of identifying birds. Aina katunula bwe kati ne kagamba omusajja ono abadde ki kati ne kalaba ebinyonyi ne kamubuuza what about those ones ko kano ne kamugamba they are also birds. Bro, did you know that I have a special ability of identifying birds? Wow. What about those ones? Those ones are also birds. I think this guy is a genius. Bro. You're so intelligent. I know. Akavuga nti kalina special abilities ezisobola okumanya ebinyonyi nezibanja nti kino nkoko eno mbaata eno kino bwe yakabuuzizza nti ate biri ne kamuga they are also birds meaning nti mwami tibu wabulwa ono gwolaba revolution nyingi zibadde zijja zibaawo ezifaanaganirako ddala ezize naye bamugaa nti wa ekifubutuka eri nga kifaananako ekyali Egypt e Libya ezo revolution nti nga kifaananira ddala ekyabadde Sudan. These are just revolutions. Burkina Faso. Nga bifaana biri neetinga bino tofaayo biri eri. So newankubadde ng'ebintu ebyo bijja bibaawo birina amannya ne sparks nti zonna they are called revolutions naye birina amannya ne sparks kati gwe by'otaagala kwawula akasajja kano kaali kajja kugamba oli nti ekyo kinyonyi bakiyita kamunye naye tekamugaa nti nakyo kinyonyi era na zino revolutions mwami tibwabulwa nga atugamba nti zino revolutions nga takoze ku bwavu obukaabya bannansi akaguje abubuusizza amaaso nga takoze ku bbulwa ly'emirimu alibuusizza amaaso bye biviirako biri bannansi abamalidde mu makomera ewatali misango bye biviirako biri bannansi abasusola nti one family is more well off to the expense of others ebiviirako biri bino byonna abibuusizza amaaso yaga biri eri revolution ze tebikwatako teri natukuga ebintu bino bijja obirabanga ebitigira naye bijja bali bakola ensobi zaabwe zo ebyo byabeeramu alowooza nti ali wala nnyo nakyo newankubadde nga akaseera kasemberedde ddala akaabina ebintu okubaawo mu ggwanga lya Uganda tetukyabuzaayo bbanga ddene ng'oteekateeka mutabani wo okubeera omusikaawo ebbanga liba lisemberedde ddala naye nga mu kumuteekateeka buli lukya mu kifo ky'okukendeeza ku basibe abali mu makomera ab'ebyobufuzi oyongerako bwongezi n'oyongerako bwongezi oyongera kusiga bukyayi oyongera kukulyetinga batakwagala because you will take me nze mbadde nkwagala sikwagala naye nina baganda bange bangi bakwagala they will miss me forever and they will keep hatred on you instead
tebajja kwagalako ekyo kyagenza akola, and at one point of time abo bolaba bajja kwabika, they will bust, and the cause will be something gwe kyolabanga minor era ekitono ddala